Olw'ensonga ez'enjawulo abaana bangi ensangi zino batandise okwekomomma bwe gutuuka ku byobuwangwa n'ennono. Mu zino mulimu okukoppa empisa n'enneeyisa y'Abazungu, emitimbagano n'ebirala. Era bano batandise n'okwekomomma ebika mwe bava, ng'abamu batuse n'okugaana okubayita amannya gaabwe ag'ebika. Kyova olaba nti abaana abamu ennaku zino bagamba ago mannya ga lumbe, ayinza n'okuŋŋamba nti ago amannya ga musabo. Era abamu ne bafaayo nnyo okulaba nti bagenda n'amannya gano Augustine, John, Mary, naye tetuli ba Mary, ffe tuli ba Mutumba, tuli ba Nalugwa, tuli ba Namagembe. Ekyo ng'okivuddeko abaana tebakyaweera ddala bantu bakulu kitiibwa. Omwana atuuzibwa mu kika n'ayimirira n'addamu ssenga we oba taata we ng'alinga adda mu muto munne. Era abaana bangi bafuuse ebyeneena lwa kubulwa kuluŋŋamizibwa mu bakadde baabwe. Kyova olaba nti bavubuka bannaffe abasinga bajjudde mu rehabilitation center, batandise okunywa enjaga, omwenge, naye ebyo tebiva buvi mu bbanga, biva mu bazadde okwesulirayo gwa Naggamba. Empisa z'Abaganda bannange zaalagawa ezo bajjajjaffe abasoga ze baatugambanga nti weeyise ng'Omuganda. Kati ekyo nno bajjajjaffe kye baagala, tuddemu okweyisa ng'abaki? Bino n'ebirala bye biwaliriza kitongole ky'ebika byaffe Foundation ekyagunjizibwawo okuzza omutima gw'ebika bya Buganda engulu, okutongoza enteekateeka y'okuzimba amasomero ag'okuyigiriza abaana empisa, obuntubulamu, obuwangwa, ko n'ennono mu kaweefube w'okudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja ogw'abavubuka okuba abasaale mu kuzza Buganda ku ntikko. Amasomero gano gagenda kuba gasukka mu 50. Ekisooka tugenda kuba n'enteekateeka y'okuzimba amasomero 57, waliwo erimu eryatandise e Bulemeezi. Amasomero gano gagenda kubanga gasomesa syllabus ezaffe eza bulijjo, naye ate nga tulinamu n'enteekateeka esomesa abaana ebyobuwangwa gye tusibuka. Enteekateeka eno yakubuna Buganda yonna. Buli ssaza ligenda kubamu n'essomero, ate buli kika kigenda kubeera n'essomero. Nga bwe balinda okugamalirizaayo, bano balina n'ekirowoozo eky'okukwatagana n'agaliwo okugira nga batambuza enteekateeka eno. Weewaawo tujja kubeeramu n'enteekateeka era wekinaaba nga kyetaagisizza okutalaaga amasomero lede gano agaliwo, tulabe nga tuteekayo ttiimu ey'abasomesa abakugu mu by'empisa n'ennono. Newankubadde enteekateeka eno tesosola mwana yenna, baliko bye basinze okusimbako essira. Tulinamu emitendera gya primary ne gya secondary, naye era okusingira ddala tukimanyi bulungi nnyo nti omwana ateekebwateekebwa ng'akyali wansi w'emyaka 18. Omukulu w'ekika ky'Ekkobe ate nga ye mukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu b'ebika, Augustine Kizito Mutumba, bano abasimye olw'enteekateeka eno era n'abakubiriza okutandikira ku kinyusi ky'ebika. Tulina amasiga 3 n'essiga ery'ebika, omulimu gwabyo kwe kukuuma ennono, obuwangwa, obulombolombo n'empisa. Ono ategeezezza ng'ebika bwe biri ensibuko y'obugagga obw'ensibo n'okukuuma Oluganda mu Buganda. Nti ebika byaffe ate bwe butonde bwaffe. Ebintu ebirala byonna tusobola okubiba. Osobola okubeera omugagga, osobola okubeera omwavu, osobola okubeera Omukatoliki ate n'obeera Omusiraamu, naye sisuubira nti asobola okubeera ekika ekirala. Era okakasa nti abaana bakwata ebibasomesebwa, ono ayagala wateekebwewo empaka ez'okuvuganya. Agamba nti kino singa kituukirizibwa kyakuteeka ettaffaali ery'amaanyi ku ggwanga lyaffe. Tujja kuba tuzzeeyo ku ŋŋango zaffe ez'ennono, obuwangwa, obulombolombo n'empisa ziri ze tukaayanira. Okuva edda n'edda ng'ekifuula Buganda ey'enkizo bwe buwangwa bwayo ko n'ennono. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.